Amannya gange nze Mutamba Vasta. Nviridde ndi wa Gomba. Gomba kitundu ki? Gomba Kabula Soke. Obuzibu bwe nnina taata wange yafa naye nga bamuyitangani Munyabulamu. Kakati yagula ettaka. Kakati bwe yamala okugula ettaka gwe yaligulako yali wa ttaka. N'amuwaako n'amuguza mu ttaka. N'amukolera endagaano ey'ettaka n'amukolera n'ey'ekibanja. Kakati bwe yali agenda aligula ku mwami ani? Kale siyinza kubanga byetaaga kugenda mu kubanga nosoma ku ndagaano. Endagaano yo tebiri okay. Kwebiri byonna. Kakati bwe yamala okugula ne bamukolera endagaano zaali bbiri ey'ekibanja n'ey'ettaka. Kakati ey'ekibanja bwe yamaliriza n'agenda ekiseera kyatuka n'agenda Rwanda naye baagula mu 62. Kakati bwe yagenda Rwanda n'alekera mwannyina ng'amanyi nti Uganda bwe naaba eteredde bajja kugobanga abantu naye bwe banaaba babagobye ng'endagaano y'ettaka yejja kuyamba mwannyina gwe yali aleseewo ewuwe. Kakati bwe yamaliriza okulekera mwannyina kati ennyumba yali yasuli. Ennyumba y'omukadde oyo nga bagyokya endagaano nga zijjiramu. Kati muzeeyi bwe yabeera Rwanda n'akomawo okulaba ebintu bye yaleka mu Uganda. N'atuukawo n'asangawo nga waliwo nga mwannyina gy'ali naye ng'ennyumba yajja n'atandika omuzimbira ennyumba endala naye n'abeera naye awo. Kati ettaka lye n'asanga nga lyakendeerako. Kakati waliwo omusirikale ng'agula awo bbalibbali nga yatuliraanye. N'atandika okugamba nze byemanyi ng'omwana eyatuukawo kubanga nze nasobola okusomera eno mu Uganda era nze nazaalibwa eno ne tugenda bugenzi. Kati bo baagenda era nze banzaala nga bakomyewo. Olwamaliriza omusajja oyo n'agamba muzeeyi yali wa mukwano nnyo n'omuzeeyi oyo naye bwe baalabanga taata nga balowooza talina baana teyazaala. Kakati olwamaliriza omusajja oyo n'agamba nti muzeeyi ettaka lyange ng'atemyeko ekitundu ky'emmanga. Kati taata n'agamba sijja kuwoza n'omuntu katwale kakoze eki katutte naye ffe nga ffe muwa omuntu yatuyisangawo. Taata n'aŋŋamba twakomanga ku kakubo kali omuti guli gwe twakomanga naye ebyo mubirekanga. Kakati ng'omusirikale ng'abeera wasooka tugaana okuzimba ennyumba. Kakati nga wabeerawo abamu abatuwa amagezi mukole ki muzimbe ennyumba. Kati watwatuuka ekiseera ne tuzimba era n'asooka n'atulemesa. Kati taata yali muntu nnyo ng'ayagala nnyo ebintu by'okukaanya n'ayita omusirikale oyo n'amugamba sebo njagala oyagala nve mu ttaka lyo kubanga taata yali takyayogera nti wa ttaka ate nga talina kipapula ng'ate bali abamuguza baafa. N'agamba nti njagala ongule nve mu ttaka lyo. Mbijjukira bulungi nnyo era nalina musiniya wano. Omusajja oyo n'aleeta ssente Cheyimani n'atuyita ate ekyenjawulo taata ng'agula era endagaano eyo Cheyimani era yakyaliwo. Cheyimani be baliwo awo ku ndagaano. Kati nga babayita bamugamba tuula ku meeza. Omusajja yagenda okubala ssente n'abala miliyoni 2.5. Kati ng'olwo tusigazaawo ziri hiika ndowooza nga mukaaga zaali mukaaga ndowooza nga zirimu nga 7. Waliwo paati taata bwe yagula nga tebuli ku eryo. Kati ng'agamba taata bwe yamutunula n'amugamba sebo genda ongulire ettaka eryenkana ng'eryange eririmu amazzi onzimbire ennyumba nze nve mu ttaka lyo. Kati omusajja ne bimulema. Kati bwe byamulema bwe yamugamba ng'obusuulu tuweeyo obusuulu ng'agamba nze obusuulu sikola ki sibwagala. Kati nze obusuulu sibwagala. Kati nga bamu batuwa amagezi batugamba tugende kugombolola tukole ki tuweeyo obusuulu era taata yagendangayo kugombolola n'akola ki bwe yagendangayo ne bamugamba muzeeyi tukyali bize ne tugenda kugulawo fayiro yo y'obusuulu otandike okole ki. Kati taata n'atuuka ekiseera nga tebamanyi talina ki endagaano ey'ekibanja. Yali yagenda n'endagaano y'ekibanja Rwanda. Yagenda n'ey'ekibanja mwannyina n'amulekera ey'ettaka. Kakati mu kuddayo okubisitula yagoberera kibanja. Kakati bwe yagenda n'ey'ekibanja n'agikubisaamu Cheyimani bwe yamutuma endagaano. Kati ne mugamba taata tugende tujoozeemu. Kati bwe tumala okujoozaamu omuweeri gy'oyozezaamu tomuweere gino.
kakati nga taata nga tugenda era nze nabitwala netubikolako taata natwala ewa Chairman kakati ndowooza Chairman bwe yalaba kwe kugamba oli afande ne bamutegeeza nga nze balina ki eddagala naye emisango gyaffe era ne kugombolola awo kalasome gikyaliyo kati taata n'atuuka yafa 2016 kakati nebisingira omusirikale talina kirala kyeyazaako ate nze muntu wa famire abimanyi bonna baganda bange tebaliiwo bali eyo kati wali erinirawo bulaza wange essaawa eyo neebuuza kye nabadde njagala munyambeko oba mumpabuleko ensonga eriwo neebuuza oyo yasirika eyatandika olutalo olwo nga taata wange akyaliwo kati essaawa eno baaba yafa naaba nga yasirika ngate ne maama wange naye mukadde si yajja kubeererawo ddala naye ajja kufa kati ŋŋamba bw'anaaba afudde binaaba bitya tetugoberwe kubanga nze we natuukira nga kyogera ng'agamba nti taata wange nga oyo musirikale ng'agamba taata wange yali mulunzi we bwante ng'alunda ente zaani z'oyo musirikale naye kati nze kyankakasa nti si kituufu lwa ndagaano eyo taata gyakola ki endagaano y'ekibanja tugirina essaawa eno kikyoyinza okusaba ab'obuyinza oba oli awo kati nze kyensaba ebyobuyinza kati nze engeri gyempulidde miitingi neebuuza kati essaawa eno kubanga obuzibu tebunajja naye nga bujja kukola ki bujja kujja kati tuli bakibanja essaawa eno omusirikale yatugaana okutunda twayagala dda kuseeyakola ki yatugaana okutunda kati kye neebuuza kati tekinajja naye kijja kujja bwe kiba kize n'akola ntya oba essaawa eno bwemba nfudde nga nze mbimanyi ne maama wange n'aba nga takyaliwo kitegeeza bali eri tebalina kyebamanyi kati nze bujulizi kitange gwe yaleka kubanga nze mbimanyi kati ate maama wange naye agaddiye essaawa eno maama bw'aba takyaliwo tebaatugobe bugobi nga tatuwadde na ssente kati kyenabadde nsaba ab'obuyinza ng'abantu nga ffenna tukyalibwawo nga bakyatulowooza naye naffe tumanye nti tusobola okudukirawa ana anaatuyamba ng'essaawa eyekoze eki etuuse kubanga tekinabaawo omusajja yasirika sijja muwayiriza nti yaddamu n'asitula yasirika n'ennyumba ne tuzimba buli kimu tukikola era n'omuntu bw'afa tumuziika naye obusuulu tetubugaba waliwo ensonga gy'oyogedde nti abagambye maama wo bw'anaafa ng'abagobawo ebyo ng'abyogera ngo mu bantu ng'abantu be babitugamba oba be babyeyogerera ekyo sisobola kiyimirirako n'ekyo naye ng'ekibaleetera okutya ekyo kituleetera okutya kubanga era olowooza kati yatugaana okutunda mu bulamu maama atunde ng'akyaliwo tetukirizibwa kutunda ate tasobola tatugula nti agambe nti nze kambagule mukoleki muveewo tatugula kati omuntu bw'aba takugula ate n'atakukiriza na kutunda muzeeyi wo mu kusooka yagulakoyo omusirikale yagula ku muntu mulala endagaano eyogera muntu mulala kati yajja atya okwekwasa yagula nga bw'omanyi omuntu ng'aliraanye munne nga ebibanja biriraanye era ensalosalo twawukana n'oyo oli gwe mwagulako ye akyaliwo oli yafa talinawo baana tewali baana kubanga baafa era baali ndowooza baalina abanyarwanda baafa naye Chairman ate Chairman abaliwo era mwebali mu ndagaano Chairman mwabatuukirirako ne bayogerako ku nsonga ezo kati Chairman ebyo byonna nga bataata kyalimu ebyo era byatuukiranga Chairman nezo esente zekuganda zenkyajjukira yali nga byali wa Chairman mmeeza ye wa Chairman ensonga zino mwazituusaako mu baradisi bagomba kale okutwaliza wamu siyinza kulimba nze simanyi bwana ali ku ssomero naye nga buli kimu bakola bakintegeeza bakiŋŋamba naye nga kyenzijjukira bulungi tesonga zino zaakoma ziri kugombolola taata bweyafiira kati ffe tetwaddamu kumusitula kati ye kyetumanyi yatugamba tetukirizibwa kutunda bwe baatugamba maama wange yatugamba ne taata yayogera takkiriza kukola ki kutunde ate nga naye takkiriza kukola ki kutugula